ebintu ebirina obujjanjabi eri obulamu bw'omuntu byonna obisanga mu okra. Talina ebintu ebirungi ennyo nga ze tuyita antioxidants. Mu musomo omupya ogwakazuulwa gugamba nti okra alimu polyphenols ne flavonoids. Kwegamba ezo ebyo birungo bipya birungi nnyo mu kujjanjaba omutima era bigaana blood clots oba omusaayi ogwekwata. N'olwekyo mulungi nnyo ababa bamukozesezza batangira obulwadde obw'omutima. Era mulungi nnyo mu kuwagala obwongo nga aziyiriza ddala obuzibu bwonna obwandibadde butuuka ku bwongo. Mulimu ekirungo ekyo kye bayita esoquercetin era nga biziyiza okukaddiwa we bagamba nti amulya. Yes, it's anti-aging. Tekkiriza ddala bwongo okukaddiwa. Eyamba nnyo ku cognition, eyamba kuyiga learning. Omwana wo ng'ayagala okuyiga muwe nnyo okra. Obwongo obwo buba gundi eyo property ey'okuyiga bagenda nayo egenda ebufuna bulungi nnyo obwongo era n'okumemorizinga. Eyamba nnyo abantu okufuna memory n'okukeepinga memory nga baneerabiralabira natadde wano ekintu neerabidde ntabadde ne meeting obwedda njerabidde buli kimu kwerabira okwo. Ye okra takukkiriza bw'obanga omulya olwa vitamins zino zaalina empitirivu eziri antioxidants vitamin A, C ne E zonna mweziri. Mulungi nnyo mu kusala amasavu. Okra asalira ddala bulungi nnyo amasavu. Era tubadde kuna juzi waliwo omukyala yajjanaga nti nze nsaze kilo 8 kasooka nkozesa okra ono. Era mbadde yajja nga atutegeeza wali mukono nga yogera ne banne abaaliwo naga nti okra muyitivu teyasaze kilo 8 mu mwezi ogwo gumu. Usually abantu batera nnyo okulimirira okusala kilos. Agendera kusala kilo agenda okudda okupima ng'ate zeeyongeddeko points oba kilo namba nga yeeyongeddeko. N'olwekyo okra mulungi nnyo bw'oba omwetaddeko bulungi nnyo n'omukozesa. Osobola omukozesa ng'olya obwo obubala obuliko obupods obukyali obutoto nga tannakala. Esebo osobola obulya nga bubisi. In fact nze bwe mba mpita mu nnimiro nzijayo kamu nga ndya tekalina butawaana. Osobola obulya n'obukoola bwawo nga bubisi nabwo osobola obulya bulungi nnyo. Osobola obusalaasala n'obuteekamu amazzi agookya n'okinywa ng'onywera ddala kijwisi ekirungi ekyekutta obulungi kijeero ekyo nga kirungi nnyo. Kijjanjaba ebintu bingi nnyo. Ate osobola okukolamu ebintu ebirala bingi nnyo. Naddala ebikoola ebyo osobola obikolamu powder omulungi n'oba nga omukozesa ku mazzi agookya. Bagambidde ddala mu musomo guno gukyasembyeyo nti mulimu ekirungo kino ekibayita pectin ekirungi mu kusala ag'amasavu. Ate mulungi nnyo olwa vitamin B17 ezuuliddwa mu kuziyiza obulwadde obwa kansa. Esebo eziyiza obulwadde obwa kansa. Ali anti-cancer. In fact akomeza ddala obutofaali badde bagezesa ku breast cancer mainly. Kansa ow'amabeere badde bagezesaako. Mulungi nnyo mu kukendeeza sukaali n'okuziyiriza ddala sukaali omungi okuyingira mu musaayi. N'olwekyo bw'onywa ebintu ebya sukaali ng'ate okozesa okra ebivaamu sukaali oba glucose akendeeza aslowinga to speed sukaali gwe yandibadde ayingiriramu mu musaayi. N'olwekyo abalwadde aba diabetes abayambira ddala nnyo mulungi nnyo mu kukendeeza obulwadde obwo bwa diabetes n'okuba nti abujjanjabira ddala bangi nnyo bafunyeemu abasobodde okumukozesa continuously. By the way bw'omukozesa kirungi mumbeereko okumalya ddala ebbanga eriwerako. Okra mulungi okujjanjaba n'okukuuma abakyala abali embuto. Olw'okuba nti alina ekiseerera kino kirungi nnyo ekyo ekiseerera okuba nti kiyamba omukyala w'olubuto alimu folate. Folate zino ziyamba omwana akaana kali akakula munda okuba nti nno tekasobola kufuna bulwadde bwa mugogo. Obulwadde bw'omugogo obumanyisebwe bwe bulwadde ki? Abaana balina
nga tasuta amagumba backbone nga yajira nga abera wagalamide tasobola na kutuula the spine kasita spine tekula bulungi nnyo abaana munnanga tennaku zino bangi bangi nnyo bawaleeta omukyala nga oli lubuto kozesa nnyo okra n'okuzaala omugogo bwe tugamba omugogo ye mwana oyo atasobola ng'era alinga omugogo gubeera wamu tegweweta kakati atuula emyaka mpaka ejiwerya ddala naye ate bambi katonda atuyambye nnyo okozesa okra abantu bangi nnyo abasobodde okujjanjabwa ndowooza ojjukira omwana yali erudda lw'ekangulumira eri ng'atuweereza ddala emyaka 5 tasobola nakutambula naye bwogenda ku YouTube ojja mulaba yenyininyini nga ebifaananyi bikulaga ngeri gye yasobola okutambula oluvannyuma lw'okukozesa okra nolwekyo okra ayamba nnyo abakyala bano obutazaala mugogo at the same time abayamba nti bwe batuuka ku kiseera eky'okugenda mu labor ward banguyira ddala banguyirwa nnyo tebalwayo nti tunoonye siminye ebisa kuba empiso tebibaawo ebyo omwana bwatuuka avaayo ku mukyala alya okra ebyo tebiriiyo n'olwekyo njagadde nnyo abantu bakyettanire ddala abakyala abo okra kapya kaliwo sebo nti bw'okozesa omulandira gwe n'ofuna root powder eyo n'okozesa amata n'oginywera mu mata teekamu omubisi gw'enjuki kiki kyakola ku musajja abadde alemereddwa ebigambo by'amaka ate kigenda wala omulandira gwa okra mulungi nnyo gukozese mu ngeri nga bwe nkubuulidde ku namba endala ojja kusanga nga okra takkiriza bakyala bali kufuna miscarriages okuvaamu embuto ekirungo kino abakyala bano bagenda mu nankani mu ddwaliro babawa kye tuyita folic acid ava mu folex okumiramu omwana bulungi ne vitamin A ate okra ina vitamin A mpitirivu nnyo ne beta carotenes mu bungi wotukira ku kigambo ky'amaaso kya vision nti ayamba nze nabategeezaako era ekyo nkyogerera ddalunye nti amaaso gange gakomawo oluvannyuma lwakulya okra otherwise nateekako galubindi emyaka 18 oba onowa owekiva okra yenna nga bwali kiva okra amerikawa kusinga ennyo mbadde mbeesinze nnyo ku kiva olwaleero manja tulabe ebiseerera naye ekiva kyennyini nakyo kirina the same amount of vitamin C ne beta carotenes mu bungi nti ayina poor vision ojja kuba nti nno osanyuse nga batagala galubindi okujja ngo oziteekako lwa makyati naye bwobanga obadde ozitaddeko lwa kulaba nga kulaba kukutawanya weesibeko okra emyezi ng'esatu tosiga nti ojja munywa leero wankyo olabe ekyo kyekikyamu ekitwe ekyo tulina nti eddagala eryaffe lino ery'obutonde litwalako ebbanga naye bwe lijjanjaba ekintu ate munaye tekiddawo abantu badde baneebuza kuba twali tugendera ddala mpaka ssaawa 4 ez'ekiro mu bujjanjabi eyo mu kampu eri gye tubadde naye nga beewuunya olumu sanyaze twasooka netutaba nago naye nga mukazikiza baga naye gwosobola okulabaawo nga ndaba bulungi ate nga abasinga tebasobola okulaba nga ate bakyali bavubuka n'olwekyo ekigambo kya okra ku kigambo kya vision kyo kiri wala okra mulungi nnyo mu ku kigambo kya bakyala bano nga balemeddwa okufuna bakita vaginal dryness njo kyogera mu luzungu abajja basigadde bajja kitegeera bulungi nnyo nti abo bwe batyo abayamba nnyo ne baba nti nno ekkubo literera bulungi nnyo litabaamu buzibu obwo bwe butyo okra mulungi nnyo mu kuziyiza obulwadde obw'ensigo otegedde ssebo kidney stones oba kidney failure generally kidney yonna kidney disease letase in general mulungi nnyo okubuziyiza okubaawo ate ne kidney stones nga bw'oyogedde takkiriza zifoominge usually ayambamu kujjamu ebintu ebyo n'abibindinga n'obifunwa bulungi nnyo nga tebisobodde kuyingira mu bwomusaayi okra mulungi ku kigambo kya ulcers mujjukira dda twayogera nti ulcers mu kumujjanjaba twetaaga ekiseerera kibeere kingi mu lubuto lwo mucous membrane eyo eriwo mu lubuto lwo obenga ogimprovinga ng'ogyongera singa
oba olya okra era mu bujjanjabi bwa ulcers okra ali waggulu nnyo olwera yali akabanga zimunyola ne mugamba otabula ekikopo ky'okra n'agamba mu dakiika nga 5 yali asirise nga takyawulira bulungi ABC eyasooka gye twasuje gye nzijukirako yali erugogo mu holeni ntone ya waggulu wenzijukira ulcers bwe yayamba omukyala yajjako abalaga abudde eri mulanga banenzi sabula kuyingira munda nti n'atuulaawo ne mugamba nti genda ofuna amazzi agokya oteeke wano najja ne tusemulula akakebe aka okra sauce powder ne tuteekamu omukyala n'atuula n'anywa naye nga yeekuta olubuto lwonna tumuli bubi waayita eddakiika 3-4 naga nti bannange kati mpulira bulungi ne mugamba nti okay towonye naye ofunye quick relief kyokka igenda maaso ng'onywa okrono okumala emyezi 3 ojja kubanga ofunye obujjanjabi obuyitirivu mu mabwago ag'omu lubuto. Namba ezatalemu Okra beverages tuyina enamba eyo eri ku WhatsApp gye twagala nnyo bakozese eri 0776 87 eyo eya WhatsApp oba n'ab'emutini basobola oweezaako message messages bandi zibereza kwerinda kati tulina eri 0755 377 579 yasoose yayogera nti oyogedde ku maaso ali n'oyogera ne kumaanyi g'ekisajja ebintu bino byombi tubikola tutya era tubifunamu tutya weero namugambye nti gwe bw'oba olimye okra ate ojja kufunamu nnyo tuyina ne bw'oba tomulimye jangu ofune products otegedde ku maaso nagambye osobola okukozesa kakaawa osobola okukozesa okra sauce powder byombi bijja kuyamba ezo ze products bbiri ennene ezirimu ate kumaanyi g'ekisajja wo abantu bangi nnyo bakajulira badde bakakozesa nga tekabatawaanya nnyo ekirala njogedde ku kigambo ky'amaanyi g'ekisajja kungambye nti kozesa emirandira mirungi nnyo ate bw'onogatta mukaawa bw'onogatta the whole thing wekikozesezza ojja kubanga ofunamu nnyo. Tugende ku mulala asembyeyo nti omwana ono w'emyaka 5 aganyulwa atyamu okra weero omwana w'emyaka 5 muyambe omumanyize okra okuva mu buto bwe katyayako ng'oteekako okra ne gundi kyemmanyi nti ababuuziza mu Kampala ewa Debula Nakamati ne wa John Kessali yabuuza nti ali wano mu Kampala tumusanga we ye products tuzanga ojja zisanga ewa John Kessali ali ku Park Nkadde then ewa Debula Nakamati ali awo ku Pioneer View Building